abakristaayo mu nsi yonna bali mu keeterekero ka kujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo era nga olunaku mu Lulindo lwa 25 luliriddwa mu ssanyu. Wadde nga guliwo gutyo, waliwo abantu abatalina busobozi kujaguza lunaku luno nga n'abalala kibeera bbula lya nsimbi. Wano ebitongole n'amakampuni ag'enjawulo we biviiriddeyo okudduukirira n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli ebyokulya n'ebyokunywa basobole okwaniriza omulokozi ng'abantu abalala. Era Profesa Ssaggott Nwabamunno atumidde abantu bannalukolongo wano abalala Ssekkulu ennungi n'omwaka omwogi ogw'emirembe abaweerezayo ku bintu tujagulize wamu guno omwaka nga kalombolombo waka bulijjo otera okukola buli mwaka abaweereza ebyokulya matooke muceere ennyama soda mazzi migaati n'ebirala bingi nnyo olw'omukwano gwalina gye bali. Olwaleero bakati eyambe Nalukolongo bafunye akase ku matama oluvannyuma lwa kampuni ya Spear Motors bwe bakubye enkata y'ettu Liya Ssekukkulu. Kubeebaza nnyo mu maka gaffe gano aga kitaffe Kadino Emmanuel Nsubuga ge yatukolera n'ayiza abanaku bonna abalwadde n'abakadde n'abavubuka batalina ngeri zonna. Weebale nnyo, weebalire ddala na bulijjo kolanga bw'otyo. Profesa weebale nnyo, weebalire ddala wojoozeewo. Turabigushime kubw'Imana. Mungu aguha amahoro kandi ako ahukuye Mungu asubizeho ibindi. Ni jewe Boniface Hategekimana. Profesa wava muno atuweereza amatooke, soda, nyama. Okusinziira ku Sister Mildred Abitegeka balabirira abakadde abasoba mu 3 mu maka gano n'olwekyo okufuna obuyambi nga buno mukisa gw'amaanyi. Neebaza Profesa Ssaggott Nwabamunno olw'omutima omulungi ate ekintu kino kalombolombo nga buli mwaka atoola ku bibye n'ayagaliza abakadde b'omaka gano Ssekukkulu ennungi. Twebaza nnyo obubaka buno bwonna obutuweereddwa era tubasabira Omukama abongere omukisa mu mirimu gyammwe. Mu bye bafunye mubaddemu emmere y'amatooke, omuceere, amazzi, ennyama ssaako n'ebirala.